Uliza tunulira olwaleero tukuleetedde omukulu His Excellency Bobi Wine n'ebyabaddewo olunaku lwajjo ate era ne tukuleetera Jennifer Fulufiga nga embeera lw'emwononekedde oluvannyuma lw'okusala ku pasita mukozi munne ebigambo mu maaso ga pasita ate era nga tukyaliko lwoyo omukulu Hildaman ayinza obutadda mu palamenti ekisanja ekiddako. Mu kibiina kya National Unity Platform si omu ku babaka abali popular ennyo. Si omu ku babaka abali popular ennyo. Era si omu ku babaka abatera okulabwako ennyo ku kitebe ky'ekibiina. Era si omu ku babaka abatera okulabikira ennyo mu mawulire. Kiyaga Hilary Innocent, incumbent MP, Mawokota North Constituency munakibiina kya NUP. Kakati ekirala mu constituency tuwategedde eno constituency mwakiikirira ayina olutalo nga sina lwa NRM wabula ayina olutalo already n'abakulembeze ba NUP munda mu kitundu ekyo already ne bafuutu soja waliwo olutalo olw'amaanyi bafuutu soja munda mu kitundu ekyo bayina olutalo wakati we waliwo olutalo wakati wa Kiyaga Hilary ne bafuutu soja abawerako munda mu kitundu ekyo era bo bafuutu soja bamulabanga atali waabwe Kiyaga. Ekirala ayina saga eyaliwo emabegaawo era bafuutu soja abo ne bamuyisaamuko n'eggaali ku nsonga z'omubaka Mpuuga Mataasi Nsamba eyali akulira okuvuganya gavumenti ono bwe yagenda mu maaso n'okugamba nti aweebwa ensimbi obukadde 500. Ababaka abannakibiina kya NUP abawerako baavaayo ne bateekinga sayidi nti nze mpagira Mpuuga ensimbi ezo wazimuwe oba nzivumirira. Bannakibiina kya NUP baali balinze okulaba omubaka ono Kiyaga Hilary Innocent yali ku ludda ki ku nsonga z'ebitaano. Kakati bwe yafuna omukisa ab'amawulire ne bamubuuza owaaye oli ku luuyi ki yategeeza nti nze nga nze Kiyaga sisobola kusalira mwami Mpuuga musango olw'ensonga sooka mukatuliki munnange kati musalira omusango senti wabula jjuzi mu kalulu ak'ekawempe nali wano ne mbategeeza nti ababaka banji abagenda maaso n'okulabwako mu kalulu ak'ekawempe banji ku bo nga baali banoonya kaamu baako okudda mu bantu ng'ebintu tebitambula bulungi. Akalulu k'ekawempe kaasitula ababaka abali mu palamenti naddala bannakibiina ekya NUP n'abo abaagala okufuuka ababaka abawerako wali olina okujja weeteege kamera zikulengere ng'oli ekawempe. Omusajja ono Innocent Kiyaga Hilary y'omu ku baalabwako atuliriza ekawempe era ajjukira nti y'omu ku baagenda maaso n'okufuna ku miggo egyali ekawempe. Abamulima empindi ku mabega abamuvuganya baagala okutwala entebe bagamba nti yali anoonya kaamu baaka kwe kujja ekawempe. Kakati y'oyo Hilary Kiyaga singa anaaba teyenywezezza bulungi ebyokufuna kaadi y'ekibiina ekya NUP luyinza okuba nga lugenda kuba yamawokota. Era yali mukwano nfanfe ow'omubaka kakati Kiyaga Hilary Innocent. Yaliko omubaka ekisooka yaliko omubaka ow'ekitundu ekyo si mupya mu kitundu bamumanyi wa NRM. Ekyokubiri yali Darling nga bamwagala nnyo ono NRM girl yaliko mu State House okumala ebbanga bagamba nti muntu wa wansi nnyo ayagala nnyo okubeera mu bantu. Kakati nti atijjukira nti waliwo enteekateeka ezaatongozeddwa ez'okulaba nti NRM yeddiza Buganda. Mu nteekateeka ya NRM okweddiza Buganda ono y'omu ku batunuuliddwa okulabika nti ayambako nnyo mu kuzza NRM mu Buganda. Baamusindise dda agende maaso n'okweddiza Mawokota North Constituency. Kati nga bwe kitera okubeera candidate abeera avuganya incumbent azimbira nnyo ku bunafu. Enjiri ye mu kaseera kano etambulira nnyo wakati ku bunafu obw'omubaka Kiyaga ng'agenda abagamba nti mulaba bwe mwansuula mulaba bye mutuuseeko ameerya waabwe mulaba bwe mwansuula kakati mulaba bye batuuseeko bulaba gwe mwalonda takoze kimala. Kati embeera bwetu bw'etambula akaseera kano kennyini ne kisuubirwa nti singa okweyawulayawula okuli mu ba na NUP wano e Mawokota North singa tebafuna candidate wa muzenzi ne beeyawulayawula ne bajja ne beesimbawo abawera bayinza okuwa Ameerya Annie Kyambadde omukisa okwesimba okujja n'abawangula
waawo abalowooza nti Ameeri akyambadde ayinza obutasobola bagamba nti ne-2026 nga bwe kyali mu bitundu ebya Buganda ebiwerako amaanyi ga minvuuli era gayinza okukola era nga bwe gamwera juuzi ne gaddamu ne gamwera kati embeera bwetyo bweri. So NUP ekimanyi bulungi nti wano Mawokota North singa ekola ensobi yonna ne batagatta bantu baabwe nga bukyali Ameeri yani kyambadde ayinza okukozesa omukisa ogwo ogenda maaso n'okeka nti obaoliawo abawangula mu kaseera kano newankubadde nga mbagambye aba waŋŋamba n'ebyama Ssenkubuge bye yakugamba awe natirensi Ssenkubuge olwakugamba ekyama kya Pastor Bujingo wajja misinde ng'obiŋŋamba tewaŋŋamba nti no Pastor Bujingo teyalina biwundu nti Ssenkubuge yakugamba nti Pastor Bujingo teyalina biwundu Munno Ssenkubuge akuwadde ekyama kya Pastor nti no mulina okumuwolereza ku kamera ate ozze ogambye Saida gwe kennyini wanga nti Pastor Bujingo nti Ssenkubuge agambye nti teyalina biwundu nti n'ekyokufa enfa ya Richard agimanyiiko nti naye mulina omuwolereza kati gwe olina muntu ki oyina muntu ki ku nsi kuno nga ne bali basale ba Museveni bwe nnyini abakuwadde abakuggyemu obwo obwavu bwalimu nabo obaddako n'obavuma bannalweyiso basale bahamu ndozo n'obulwa kuvuma hamu Pastor Gundi Ssenkubuge yakugamba ekyama ki Pastor Bujingo talina biwundu naye tulina okufuna engeri gye tumuwolerezaamu n'okufa kwa Richard yakumanyiiko yakugamba ekintu kino mu kyama naye kikazi gwe toyina muntu wajja bulambalamba ng'otandika kubyogera kati nze wali obiŋŋamba nkukolere ki wali oŋŋamba naye lwaki tewagenda ku poliisi nze wali obiŋŋamba nti nkukolere ki gw'ogamba nti simanyi omanyi simanyi mbw'oyombanga n'omuntu nga tolina ky'omumanyiiko okumanya mukazi gwe tolina muntu wo tolina muntu wo bw'okisiba ogeya makula n'ogeya mukazi we ne mwagala n'okusetinga okubeera nti nomutta makula olw'oli Omunyarwanda Pastor gwe yali adeetinga olw'obusente bakuwadde naye mukazi gwe olina mutemu ate makula bw'abanga mugezi yegendeza ekikazi kino era ebizibu by'abadde afuna kibirimu ne audio weeziri ng'osetinga okutemula muka Pastor yes kuba gwe kennyini gwe wali osetingira Pastor oli Omunyarwanda mbw'ajja muzaalira ng'oyagala makula bamugobe ojja omanyira nze nsobola okuvumira myaka ate ogamba nti nowalana omala okwevumisa okumanyira abantu noga ate sikuyinaako buzibu lwokuba nze ngaba ssente nga siina muntu yenna gwe ŋŋambye nti genda okole kino nze nnyambye abantu bangi mpa abantu bangi ssente nga teziriiko bukwakkulizo ne ssente ze nakuwa essente ze twafundraisinga ku live ze nakuwa abantu bonna baaliko ku live stream yange gyeri ne ku YouTube ne ku Facebook weba tebanagijjayo gyeri twasondera donasi ya ssente ne tuzimu akali akakadde kamu n'ekitundu mukazi gwe omukazi donasi yagenda tugamba bwafunye emitwalo 10 essente zonna n'ozeezibika kati abaana ba Fangoni bwe bayombako nti no basonda miliyoni 4 okugjayo alien skin mu komera gwe n'ozeezibika n'ogaana n'okumugjayo paka hamu we yaweereza ssente baba bakyamu gwoba muntu kigwa atagambwako gwokerera ku buli muntu yenna gwe weesiba ku buli muntu yenna ate nze sitera nakuteekayo bintu bye naye abaana abanterayo content be babatera okuteekayo ebintu bye ngenda okulaba ti ate onvuma ate ekiki ate bitya nze content woze nali baali bamuteekayo nga bamanyi kino oyinamu ne ku gundi oli muntu mukyamu nnyo odda ku bantu n'obajja ofuna n'obasalako ebigambo nze mpa obukakafu nti nakuwaako ssente ezivuma Bobi Wine ompisizaako akalango onkubirako akalango onoonya abasajja babuze olw'ekirwadde ky'olina kwejja olina kunaaba weetaaga sabbuuni na kikongoliro ne bakukuuta mu nnabunyaayo
ne bagikarakata ne bagikuuta ne bajjako eyo emmembe yonna ekyo ekivundu masira twala tugende byonna ne bivaako bye weetaaga okitegeera weetaaga sabbuuni si perfume zoga zinakuwa ngoloza zigenda kuwonya ekivundu tekisobola kuwonya kivundu mukazi gwe genda obugenzi onaabe bw'oba okunaaba kuganye nga n'ekirwadde ky'okuwunya kiganye genda weewase n'essaha okitegeera situmangako muntu yenna wenna nze sinze nina omumwa ogwani ekibawaliriza ogenda ate malwaliro agali private akasente obaolyawo eyalisasudde mu school fees z'omwana alikozeemu ebirala nagenda afuna obujjanjabi obutegerekeka bannansi abeesobola abo bo bagendera ddala amawanga amalala asanga eyo Nairobi, South Africa, UK wa ate kikwewunyisa olwekitiibwa Katikkiro bagendayo eyo naye basangayo basawo bannayuganda kitulaga nti obugutu bulina so fika tugamba gavumenti abasawo tubongereko emisaala kubanga ekyokukola bakimanyi baliyo Nairobi, South Africa, UK wa bajjanjaba abantu so abamu bulwawo ne bagenda eyo okufuna obujjanjabi kubanga wano tebuliiwo tulina ensonga emu gye tuzze tulemerako era nga tujja giremerako lubowa specialized hospital tutera tuwulira oba olyawo gavumenti akagisaasaanyako obumbi obusukka mu 6 agendayoko ne bananga abamu tugenda okulondoola kubanga bajja mu paalamenti ne batusaba ssente ezo ffe ne tuwakana tugamba nedda nga ne tunaziyiza ndala tusooke tugende tulabe ekyekiriyo accountability bannaffe ne batusinga amaanyi ne baziyiza naye nga kale katugendeyo ne bannaffe tulabe ekyekiriyo sente z'omu mubalaba kitegeeza ki tubawa sente ffe tetulina sente tushowinga up bushowinzi up ebizibu byebimu abamu bingi nnyo n'okusinga ebiri ene waffe so bonna baagala nkyukakyuka kye tulina okukola kwe kubreakinga fear towns kyova olaba batya nnyo okukola ate ebyambyoni bye bakola mu bitundu ebirala kaka kye tulina okukola kwe kunyweza ebyo ebitundu ebirala obawa amaanyi okubakyajinga mu ngeri emu abantu b'omu bitundu nga Buganda ne walala bwe bakyajize otherwise bali kuleeteyo bwe tuba tutambudde otulaba nga bwe tubeera ojja kusanga nga tulina obuwagizi ekaseese obukunukiriza kabe kasinge n'okushyira ku lw'e Buganda kyekintu kyekimu mu Arua bwe tuba gwena